mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero nzize nammwe abakyala nzize nammwe abaana abawala bayitedde ku ddagala erigenda obbayamba naddala ku omukyala omufumbo oba ku omwana omuwala omufumbo. Eddagala lino ligenda bayamba okwongera okunyweza obufumbo bwammwe, okwongera okunyweza omwami oyo musajja wo okubeera nga yongera okwagala wamu n'okuwulira. Mulimu abakyala abagamba nti omwami wange tampulira, omwami wange buli kye mugamba takiwulira, tampulira. Ndabadde mbawe ku ddagala naddala mu abalina obuzibu obwo. Kusookera ddala eddagala lino ligenda mu kagoye ako ke mweyambisa mu buliri ng'olina omwami wo. Kusookera ddala nkusaba ofune eddagala eriyitibwa kafugankande lifune, ofune eddagala ly'ebayita nabbugira nalyo lifune, ofune kayayaana, ofune n'eddagala eriyitibwa nakitembe. Nakitembe omuddo gwenjagala gw'oba ofuna. Kati w'obifuna byonna ng'obifunye bulungi nnyo, nkusaba ofune akagoye. Funa akagoye oba ttawulo, akagoye konna ke mugenda okweyambisa mu nsonga ey'ekikulu nga mukitegeera. Akagoye ako kafune bulungi nnyo. Ddira eddagala eryo nga bwe ndikugambye, nkusaba oliyengere mu bbaafu oba mu baketi, naye ebbaafu eyo ebeere empya oba baketi ebeere empya. Teekamu amazzi nga gawera, yengamu eddagala eryo, funako bikoola biyenge bulungi. Wamala obbiyengera mu mazzi ago, kati nkusaba ofune olugoye olwo oba ttawulo eyo gy'ofunye egenda okukola ku nsonga tugiyita enkumbi mukitegeera abakyala. Nkusaba obeere ng'oginnyikamu, beera ng'oginnyikamu mu ddagala eryo nga bw'ogiggyamu. Nkusaba obeere ng'ogyanika mu kisenge nga bwe muzaanika bulijjo. Gyanike mu kisenge kyo, funa w'ogiwanika. Oyinza obutagikamula n'ogireka n'ebeera ng'etonnya, wansi oteekawo amazzi galina okutonnyera. Kati olugoye olwo luba lukaze bulungi oba enkumbi eyo weebeera ekaze, nkusaba obeere ng'ogikozesa ku nsonga ezo ez'ekikulu olina omwami wo. Kati w'obeera ogikozesa njagala obeere ng'olamiriza ebigambo bino. Gwe alina ekizibu ky'okubeera ng'omusajja takuwulira, ng'omusajja omugamba ekintu takuwulira, nga akuddamu nga bw'ayagala, takubala nga mukyala wo. Njagala obeere ng'okozesa ebintu bino. Kati njagala olamirize bw'oti ogambe nti bba wange njagala oŋŋondere ng'ettooke lya nakitembe, era njagala onjaayaanire, onneebugire, nkwefunze nze mukyala wo nzekka. Okitegedde bw'otyo beera ng'olamiriza bw'otyo, kijja kuba kirungi nnyo. Ebigambo obeera ng'obyogera ogambe nti bba wange njagala oŋŋondere nga ettooke lya nakitembe, onjaayaanire, onneebugire, nkwefunze nze mukyala wo nzekka. Okitegedde bw'otyo beera ng'olamiriza bw'otyo, kigenda kuba kirungi nnyo. Ebiseera ebisinga kyenjagala obbabuulira, enkumbi zino abasinga muzigula zimaze okuwangibwa, ekitali kituufu kuba olw'ensonga nti eddagala erisinga gwe abeera ateekeddwa odditeeka mu nkumbi eryo kuba obeera tomanyi oyo aziguzizza ddagala ki lye yateekamu ligenda kuyamba ki, kituufu yaliteekamu. Kati n'olwekyo kyandibadde kikulu nnyo bw'ogula enkumbi ezo gwe kennyini gw'olina ozzeewangira. Omukyala nawe omwana omuwala ndooza mukitegedde, kijja kuba kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.